Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Abakazi tugumira benshi, abasajja mwagala ki? Haji mukwano gwange nga nkwagadde, nga nkubeereddewo mukwano gwange. Kati nno zino z'ensobi abasajja ze bakola. Onoonya newe okutandikira ne wakubula. Bannange nkooya abantu. Zilaba. Gwe nalabanga omuntu. Gwe nalabanga omunaku. Yanfuukidde kino. Bwe tubanga tutunuulira abantu, twekenneenye, tubeekenneenye. Kubanga sisobola kukikkiriza n'olunaku n'olumu nti Zilaba yakoze kino. Newe nsirike swana kifumintiriza. Naye Haji lwaki tompa kitiibwa? Lwaki teweebalira? Gwe buli gw'osanze weebuuza n'ekyokola nekikubula. Nobe bwe naanoba ye solution. Naaba siwanguddwa. Owuliranga omutima gwennyikidde ennaku nkamba abakazi twazza gwaki? Twatondebwa kubonaabona, twatondebwa kukaaba. Omusajja n'omwekuumira, n'omukolera buli kimu, n'omuwa ekitiibwa. Naye naye naabeeranga tasobola kwekuuma, tasobola kwekuumira, tasobola kuweesa kitiibwa. Nkoze bubi Haji. Omuwala nankuba oluyi. Gwe njagadde, gwe mbiibiise, gwe mbeeredde. Zilaba, gwe ndaze buli kimu. Mukwano ne njogera ekindi kiki. Wezijukira Teebe wano. Abantu lwaki muli bazibu? Lwaki abantu mubeerawo mu nsi nga mutambulira mu kusasula, mutambulira mu bigendererwa, mutambulira mu kulumya bannammwe? Lwaki mulowooza nti bwe buwanguzi? Lwaki tokola ku kintu n'otuulaawo n'ogamba kaninde Mukama ajja kunkolera ekyange? Lwaki gwe oyagala okutwala ekya munno?
newe guba mulimu gwe noyagala era otwala ogwa munne ogwa munno notomanya nti riziki yo ina weeri kati ono mwana muto Zaharah natamanya nti abadde asobola okubeerawo n'afuna omusajja owuwe ayingidde mu ntalo z'abafumbo muli alowooza nsobola okuwanika nze nenva ku Hajji. Munsabire bannange neetaaga ssaala. Mungu ampanguza olutalo luno lwe neŋŋanze. Zaharah nkuyise emirundi emeka? Neeyise 3 neeyise okusose Zaharah nwanye entalo naye luno Zaharah ndi w'amaanyi mpangudde kwegamba baali balowooza nnyinza okubeera omusiru from January to December. Bo baali balowooza nti nze nsobola okukola obwa house girl. Nalinda byabasiru ntambudde mu nsi muno ndabye abawuta n'ekikazi ky'awano kiwuta nti Hajjati kiwuta nnyo. Gwe omuntu ajja atya n'akulimba nti mulema naye nonyinibala nnyo. Ezoka n'ekiferamu awo nekigala ndi mulema nekikiriza nyini ampulaningira nyini mubantwale mu ddwaliro. Ng'ontwala mu ddwaliro nga gwe wannemaza Katonda yali musiru okufuula abalema sebo yali agala kuntegeerera imbwa ntwale mu ddwaliro. Ako nenkabuuka sebo yali apanganga kano kuntwala mu ddwaliro mpanga akalala. Mba nkyali awo mu magezi gange gano amangi bwe gati. Naye Zaharah okimanyi nti nali njagala kumugoba mu kisenge nze kennyini nkiyingire nga ddiiro tenaba kuyiga. Nonno nange nwanye entalo ngambe nti ndi wakavuyo ngambe nti nina effujjo ngambe yerindako kana akavuyo kaani kamaama kataata kajjajjange kaani. Toddanga mukwerijja kuba kibanda olulala werijjanga mu baddiini bano naye nze sibimanyi. Tonyumiza kwebikirira buli kaseera nze ndi kibanda ate sitatafa kyenda. Kati n'otunuulira kano akasajja wallahi mazima ddala akayaye kandeka ku mukolo kamanyiira mu maaso gange bwe kabibiisa omukazi mami. Wabula kano ko keetaaga mpi ate bw'atangenda bulungi ngenda sooka muwutule nga sinaba kumugobera mukazi we mu nnyumba. Ngenda sooka muwutule, ngenda sooka mbacunye, ngenda sooka mbaliise fire, mbaliise omuliro ndyoke mbagobe gasiyasagala kummanyira. Kasajja kano kandeka ku mukolo, nategeka omukolo, tetulina ssente waffe, twali tukyeyiya. Akayaye tekagaana okujja. Akayaye tekalabikako ku mukolo. Akayaye kandekawo nenkaba amaziga. Kati bino byonna ono simanyi Hajjati bye yeekoza bye yeekabya bye ennaku n'emuluma yenna simanyi pressure ulcers munnyo nnyaanya butungulu ebyo byonna bye yeekola nze tebinkwatako nange byandikoko nakabira ku mbaga nga nkabira kano akameke kati ke kaseera. Ate gwe Hajji nkwagala bw'otasasula kiri kye wankola okuntegesa omukolo nondekaawo. Njagala Hajjati amaziga ge nakaaba agakaabe. Njagala agakaabe. Sagala kamanyiiro. Kano katandika butandisi. Wabula omusajja ono muzibu. Ayagadde omwana wange. Alingaga nti ndoza kujja libu ya binyeebwa. Amulese eri mu kyalo. Tutegese embaga zaffe. Talinnyeeyo. Kuba bali eno beeyagala ne mukyala we kubanga maama baafuna omukyala ate munnaffe ow'ebbeeyi ennyo ffe kubanga tuzaala mbumbuzi mbutuzaala simanyi biki. Nakati akyogere ssebo kati wano we tutuuse tokyalina kyotugenda tukola. Gana amaka tugawambye era tugeddiza ffe tufuga wano ffe twogera. Okyalina kyotugamba ggwe hiya kati wakyatulagira ffe tulagira. Musajja nga watubonyaabonya naye
mukimanyi bwe kiruma omusajja okwagala omwana wo n'amuleka n'akutegesa embaga n'atajja mukimanyi bwe kiruma mmwe mukitegeera n'okwata akasente kaako ekinaku n'otegekamu ebintu ng'ate gwe obadde olowooza kirala waakiri nandiguzeemu ettaka eddala naye nnyinza ntya okuba nga ndiku ekyo kimu kyokka bannange ekintu ekyo kiruma naye alabe nti yali amanyi yeekweka nnyo tetusobola kumanyaayo naye olaba nti namanyaayo ontegeera obwongo bwange buno obubaka bugenda eri abasajja abaagala abaana b'abandi nga bagenda babaagalako babalekawo nobanga ayagadde ekyonziira nze ne bw'oba mu state house munayo si ku mwana wange gwenkeera n'enzaala obugumiikiriza muvanga ku bugumiikiriza ate omuntu topakukiranga kintu osooka n'ogumiikiriza okwata mpola otuuka gy'olaga okiraba nze najja nesooka neneebaka ku geeti nembeerawo nazigulira olaba we mugamba nti ate mmanyi okwoza engwege nga nazo sizisobola kati akyo nenkivaako nenga nti nze nsobola busirikale naye nga nali musirikale wa ni mwana bwewaanyi busirikale nga nabukola ti ng'era nnina okufumba bannange omuntu bannange ekintu kikwata empola ate gumiikiriza kati olaba nze ndi munju waliwo gye situuka kati ndi mu kisenge nsula ku kitanda kiva eno n'eri ensiri ennumange ensangawo buliko neeti bweti shiya okunaaba naabira mu shawa nentuula mu gubaafu neneeyigaza wawose embasi naabyaga zitukudde era kiba kikolimo ekyo ng'era bankolimira bukolimizi muli olinawo otatukulira shiya weekuuta wenna amazzi ne galyoka gakuyikira gati mu mutwe muga nti enkuba ekutonyera neyagalidde wano naye buli muntu alina kubeera mugumiikiriza